General Muhoozi Kainerugaba byasiba bikutuka ekiri mu State House ekisashinegula anti General Museveni atabusa akaye agamba nti Omutabani asusse okumuswaza asusse okuyiwa omuzannyo gwe nga bw'abadde agwagala nga bw'abadde agubala bulijjo gutambule ate Omutabani aguyiyemu amazzi omuzannyo gwe gugenda kugwa mangu nga tanatuukiza aloota kutuukiriza lwa Mutabani okubeera ng'asamwasamwa n'ebigambo. Museveni bwe batyo bali eyo bayiyiza media bagamba media Kyagulanyi ono yeesiimye nnyo. Museveni yagambye nze buli kintu nze nnyina okutuukawo nze nnyina okwogera nze siina bannyamba. Ne bamugamba kati ne bali tubatabule buli omu ayombe ne munne. Eyo nga nvuddeyo waliwo olutalo olunene nnyo wakati wa Museveni ne mutabani we nga byaddala era bye biviiriddeko ne tweet endala gye yabadde agguddewo okugiggalawo. Muhoozi Museveni yamugambye agenda mujjako bwa CDF era essaawa yonna Muhoozi bagenda mukolako lishafo bagenda mujja mu kifo ekyo ekya CDF. Olutalo lwabadde lw'amaanyi nnyo. Museveni yamugambye oyogera ne impunity nina ebizibu bingi otinkula abantu. Yamubuuziza senga nalimbi kwata bwentyo senga wetuli. Yamugambye senga nalimbi kwata bwentyo senga wendi wandindabyeko gwe n'okundabako. Yamugambye lwaki oyono n'ebintu bye tukozedde ebbanga bwe tusibe tulina okukola newankubadde obuyinza wankubadde biki. Museveni yayombesezza omwana era namugamba omujjako bwa CDF oba okumujjako obukulu ekintu kyonna abeeraawo asigaze ekifo eki kya last son kubanga azaala ekibi akiwongerera abeere last son. Era kyova olaba ebyo bye bayiyizaawo kakati gundi bbala mwagamba mbu waliwo abahakinga hando ya Muhoozi mbuno be babiwandiika ne babiwandiika ate gwe noddamu ng'okomentinga buli busiru bwateekayo buli kyasesema ng'olya buli Muhoozi kyasesema balamu ng'alya yaddakaawo. Naye nze mbuuza bwe muba mutidde bwe mutyo kati mbuuza Muhoozi ne balamu ne Museveni kansoke ku Muhoozi ne balamu bwe muba mutidde bye mukoze mu gavumenti yammwe nga kitammwe yali mu ntebe akyagiwambye agiyina ye pulezidenti mbu nga nze siriimu nze si yanfuga nze Museveni tansinikirako binnyo bye era naye akimanyi pulezidenti wange mmumanyi Kyagulanyi Ssentamu. Naye nze ngamba bwe muba mutidde nga Museveni yali mu ntebe notyanga gwe CDF ne weegaana by'oyogera ne by'owandiika balamu notyanga oli minisita kati kigenda kuba kityanga muvuddeko. Bukyanga ntandika okwogera n'okuwandiika n'okupostinga ku media seetondangako ku byempostinze ne bwe binjokya ngenda nabyo ate era siri muntu ayokebwa ate ne bwenjokebwa ne bwe kinjokeza simawulire. Waliwo olumu juzi Red Pepper Monitor yakkiriza defeat ya Mpuuga si lwakuba Monitor ye yali enkyamu naye mu kaseera ako walabanga Monitor eyokeza gye bigwenza okuggwerera nga Mpuuga ye yayokya. Ebimu tusobola okulabika nga abookeza naye ate ne bwe mba njokeza olaba zi Monitor zi New Vision zezookya naye ate nze era nze siyokebwa naye nze mbuuza bwe muba mutuusa okwegaana CDF ne weegaana handles zo ne weegaana bye wapostinga ng'oli CDF. Omwana yayimba n'agamba nti olaba olabise bwotyo mu makanzu kati olwo n'olabika otya mu fitingi. Kati nze mbuuza olaba obikoze bwotyo mu gavumenti yammwe kati olwo n'olabika otya mu yaffe bannange yoyo ngenda kusalako omutwe. Olaba otagala nga gwe CDF kiriba kitya nga nze CDF nzikirizibwa okulota by the way ye nabawadde byawandiikibwa
Kasoke nsimbe wakati ebyawandiikibwa by'olwaleero tuli mu kitabo kya 1 Kings chapter 3 from verse 1 to verse 28. Awo twasomawo emirundi ng'ebiri Sulemaani, ekirooto kya Sulemaani ng'ali ne Katonda. Tugendagenda mu Romans chapter 12 from verse 1 paka gy'onooyagala. Nze nja kukoma ku 3. Olwaliro ngenda kwogera kuki eri nsimbi eyakati. Ngenda kubuulira bannayuganda okulekeraawo okweyagaliza. Nga weeyagaliza wekka. Selfishness gye ngenda okwogerako leero. Kubanga ogwo omwoyo gutusibye nnyo. Omwoyo ogwo guli mu bannayuganda. Ate ne mu struggle mweguli. Guli mu bannayuganda bonna. Leero gwe ngenda okwogerako omwoyo ogwo ogw'okweyagaliza abalala ne bwe bafa gwe n'osigalawo. Kati wamma ekyo kye ngenda okuyogerako leero kati nzizeeyo eri. Mbadde mbuuza ogwo ogulenzi. Olaba otidde bw'otyo nga gwe CDF. Olirabika otya nga gwe wa bodaboda. Olaba weegaana by'owandiika. Muyinza waliwo ebintu byenjogera wano ne mulowooza mbundoota. Naye n'okuloota kukkirizibwa. Ffe ab'ensi ey'omwoyo okuloota kintu kikulu. Waliwo lw'oloota ekintu ng'oloota riyo. Kye tugenda okusoma kuba tugenda kiraba nti omwana Sulemaani yali mu kirooto naye nga byaddala. Agenda ozuukuka nga byaddala. Kati nze mundeke ndoote wamma loota kyekyo. Mwe abanda banga nze aloota. Kansirike. Kati obanga mutandise okwegaana bye muwandiise ne bye mwogedde ne bye mukoze. Museveni yamubuuziza naye gwe omanyi palamenti gye wavumye omanyi ebintu. Muhoozi yongera ovume palamenti ate Muhoozi kola bwoti. Muhoozi njagala okube Museveni oluya kugyeko obusiru. Museveni oyo mwana mugyeko obusiru. Gye obusiru kwoyo omwana. Wamma Muhoozi byokola bye bituufu. Muhoozi byokola bye bituufu palamenti givume. Abalamuzi bavume. Kuyirozidde kwata Besigye omusaleko omutwe. Alekerawo okuzannya kandolindoli ne Museveni. Muhoozi tokolangako byamagezi. Nze ekintu ky'amagezi kyonkoledde bukyangobawo kiri eki kuvuma palamenti. Kati obulayo kimu kukwata ka Museveni kwata ogwo omukono ogwo gwatwalira wano ogunyolo oguteeka emabega. Kanyolo omukono oguteeka emabega. Muhoozi kati otandise okuddamu amagezi. Ebintu byokola bye byogenderaawo. Jakakasa. Genderaawo. Nkubanja olina ebbanja lyange eri nakutuma omulambo gw'erweru. Sakutuma omulambo gw'erweru. Muhoozi sakutuma omulambo gw'erweru. Erweru bwakusookanga tokuba ku simu yange. Ate kimmanye nti n'erweru akunoonya. Buddeyo otamiire. Erweru tatamiira. Osiba mu ttamiiro. Ate nze byenjogera ebyange sibimenyawo nga gwe mbuno CDF. CDF kyatya. Mwenze ne malambeera CDF. Wamma katugende tuwumbe wiiki. Naye nga tetunawumba wiiki. Najja wano mbadde ngezaako kulwakuba ba admin bange bali bize. Bonna benkwasaganya nabo emirimu gino okusobola okuba nga tulondoola gundi ebintu ebyenjawulo ebibaddewo tuba tulina okubikatiriza okuleeta bye tuyiseemu. Waliwo video esaturatinze ennyo ey'omwami gwe bayita boss. Kale byebyo ebya General Museveni mutabani we General Muhoozi
ne General Peter Ereru luno luyinza obutagwa mirembe luyinza okuggwa obulala kuba bintu bino byatandika mpola mpola. General Museveni mbu yatuma General Muhoozi omutwe gwa Ereru kati ate General Muhoozi ngejjajjamu okunono omutwe gwa Ereru yali ndala n'alabula. Kati bwe yalabula Ereru ne bannamagye abalala abajenerali abali mu UPDF nabo ne balabuka ne balabulwa ne baga kweri kumbe mwagala kututta ffenna nabo ne balugwamu ne baga kati nno either you kill us or we kill you. Whoever kills anyone first is the winner. Nti ata asooka okutta munne yawangula n'olutalo naye tugenda kunaffe kubaleka bulesi mututimbula butirimbuzi nga muze mukola bannaffe nga mubatirimbula nga mubatta ffe ne tusirika kuno tewali kusirika. Kakati n'onowulira embaga bakalambidde bagamba naffe tulina kuno tufungiza mugenda kutuwulira tugenda naffe kubakwata ewaluma. Era bw'owulira essaawa yonna nno General Museveni n'omutabani luteme bayisaawo teweebuuza bizze bitya. Okwera kubadde wewerera bannamagye bannaabwe bajenerali bannaabwe nabo bagambye naffe emmundu tuzimanyi bwekuba butwa naffe tumanyi okugaba obutwa bwe tuba kukwata ku mmando so tumala okukwata ku mmando so kakati nno lukoye onowulira embaga nagamba Kyagulanyi alina Katonda wamulogera. Kati bano beekuba walabi byadde mu Parliament Muhoozi bamuyise n'agaana n'adduka n'agamba sijja kujjayo n'agamba ate ngenda kujjamu wonna mbasibe ebyaddiridde awo kwade kujjako Twitter ye gyadde yakagulawo endala. Kakati ali eyo akaaba maziga alyamira nga ali mu byobeera baliyo beerimba musimanya baagijjeeko ababbi baagibbye tewali yagibbye nanyini wa Twitter yagiggyeeko lwa mpisa zammwe envundu lwa gakolobero gammwe agavundu mubadde muza muli baakabi so kombe temuli baakabi. Kakati onaawulira embaga.